ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Tumutendereza Allah wekitiibwa nera nga yasaanye okutenderezebwa. Tumwebaza ekyengera ky'obusiraamu bwakyatuwadde n'ekyengera ekyokusoma irimu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atukuumira ebyengera byonna byaba atuwadde, atwongere aleme tukendeeza. Darusu yaffe ya bibuuzo naye nga tetunnabigendamu, njagadde tufune faida eno entonotono ku bulungi bwa istighfar. Istighfar talabu al-maghfira, omuntu okusaba Allah musonyiwe. Allah yatutonda nga tuli boonoonyi, neera taata waffe Adamu alayhi salam yatukulembera mu kwonoona. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أي وابت ويجينا فعصى آدم ربه فغوى. نبي آدم يجمل الله سبحانه وتعالى ويريام غاني okusemberera omuti, naye oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala namuyigiriza ebigambo byayogera n'aba nga amusonyiwa. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Allah yamuyigiriza ebigambo n'abikozesa, Allah namusonyiwa. Byali bigambo ki? Rabbana zalamna anfusana, ayi Allah tulyazamanyiza emyoyo gyaffe, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, onaba totusonyiye wadde otusaasira, lanakunanna min al-khasirin, tugenda kubeera mu abo abafaafaganiziddwa. Kati so nabbi Adamu alayhi salam yatukulembera mu kwonoona, nekiraga nti teri mwana wa Adamu yenna yenna agenda kuwona kugwa mu nsobi. Kullu ibnu Adam khata, buli mwana wa Adamu yenna musobya. Lawla tadhnibun la dhahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirun. Singa mwali temwonoona, Allah yandibajjewo mwenna n'aleeta abantu abalala aboonoona ne bamusaba bakole ki? Abasonyiwe. Kati so tuwangalira mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala mu kukola nsobi, naye ate omukkiriza bw'aba agudde mu nsobi asaba mangu Allah n'amusonyiwa. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru lidhunubihim. Allah bwe yayogera ku bitendo byabwe yagamba n'abo baba nga bakoze amazambi amanene, fahisha ma azuma qubuhuhu min az-zunub, amazambi amakyafu nga obwenzi, ng'ebisiyaga, kubanga aga amazambi Allah ge yakozesako ekigambo fahisha mu Qur'an. Baba nga bagudde mazambi agafaanana bwe gatyo, dhakaru Allah, bajjukira Allah subhanahu wa ta'ala, fastaghfaru lidhunubi, ne basaba Allah bakole ki? Abasonyiwe. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah, olowooza ani asonyiwa amazambi g'oggyeko Allah? Ekyenkizo kye balina adamul israr, bwe bakola amazambi ne bagendenya tebagalemera, tomusanga ng'aliddiŋŋana. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tebalemezaamu mu mazambi. Waligwamu ng'omutonde
asaba Allah namusonyiwa yo chapter najikola ki najiggala. Nawekyo baddu Allah subhanahu wa ta'ala omulyango gw'okwetondera Allah tusonyiwa gubeera muggule ebbanga lyomala ng'omwoyo tegunnatuuka mu ddookooli bagiyita gharghara nga tegunnatuuka wano. Kasita omwoyo gutuukaawo khalas omulyango gwa tawuba nga baguggalawo. Inna Allaha yaqbalu tawbata abdihi ma lam yugharghir. Allah akkiriza okwenenya kw'omuddu we ebbanga lyegumala omwoyo nga tegunnatuuka mu gharghara. Kitegeeza nti obudde buwanvu nera Allah subhanahu wa ta'ala sinti ayagala nnyo tubonereza, kubanga singa yali ayagala nnyo tubonereza yandifudde omulyango gwa tawuba nga mufunda, nga wokola ensobi otoba nayo nga kwasizaako n'akubonereza. Naye wayatubu Allahu ala man taaba, yenna yenenyeza Allah, Allah amukola ki? Allah amusonyiwa. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah si wakubonereza bantu abo nga gwe Muhammad okyali mulamu, ate nera Allah si wakubabonereza ku mazambi ge bakola ebbanga lye bamala nga bakola istighfar, nga basaba Allah bakole ki? Abasonyiwe. Nawekyo baddu Allah subhanahu wa ta'ala tetuggwamu ssuubi, naddala mulimu abantu nga buli kika kya zambi akikoze, shaitaani nemulimbalimba nti gwe oli mubi nnyo ne mu maaso ga Katonda nera toyinza na kola kintu kyonna nakusonyiwa. Nedda, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a. Limadha? Innahu huwa al-ghafuru rahim. Allah asonyiwa amazambi gonna kubanga ye nyini ghafuru, min asma'ihi al-ghaffar, mugamu kumanya ge omuki? Omusonyi. Golowooza eryo erinnya limuyimirirako litya omusonyi nga teriyo bwonoona ne bamusaba abasonyi? Oba musegedde? Kati inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, Allah asonyiwa amazambi gonna. Innahu huwa al-ghafuru rahim, Allah musonyi ate muki? Musaasizi. Olabaga amannya abiri, innahu huwa al-ghafuru ar-rahim, yagaleeta abiri okulaga nti akusonyiwa ate n'akusaasira. Osegedde nti osobola okuba nga leero oli mulabe wa Allah olw'ebyo byokola, naye wakola tawuba nodda gyali n'ofuuka mukwano gw'enfaafa. Ghafuru rahim, akusonyiwa ate n'akusembeza. Oba mukitegedde basiraamu? Kati so ogwo mulyango tubeere nga tugwesibako nnyo. Naddala Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebimu ku bigambo bye yatugamba, inni la astaghfirullaha fil yawmi 100 marra, nze nkola istighfar astaghfirullah olunaku emirundi 100. Mu riwaya endala mu hadithi ya Abi Hurayra yagamba 70 akthar min 70 marra, okusukka emirundi 7. Astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi. Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra. Kati wabanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'akola ekyo, waqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, nga Allah yamusonyiwa amazambi taina, fa kaifa ana wa ant, kiri kitya nze naawe ng'amaaso gaffe gasiiba galaba haramu, amatu gaffe gasiiba gawuliriza haramu, nga n'emirimu gye tukola, ssente ze tukuŋŋaanya ezisinga za haramu. Kitegeeza ki?
kyate ffe twandibadde tusussaamu mirundi 10 oba musegedde. Naam, Nabi sallallahu alayhi wasallama yagamba mu hadithi ya Ibn Mas'ud rawahu Abu Dawuda wa Tirmidhi wal Hakim wa qala hadithun sahih ala shart al-Bukhari. Yagamba man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi, astaghfirullah al-azim alladhi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Singa omuntu ayogera ebigambo ebyo nabyo nti ghufirat dhunubu, Katonda amusonyiwa amazambi ge, wa in kana farra min az-zahaf, ne waba yadduka mu lutalo, ne waba yadduka muki mu lutalo. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Mubikutte astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allah kusonyiwa amazambi noba wadduka mu luki mu lutalo. Agamu ku mazambi amanene al-firaru min az-zahaf. Nabbi ge yalaga amazambi agazikiriza omusanvu mulimu okudduka mu luki mu lutalo. Nate singa oyogera ebigambo ebyo Katonda akusonyiwa. Ali mu hadithi ya Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه كان من أهل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات في ليلته فهو من أهل الجنة. والحديث رواه الإمام البخاري. نبي يغامبا سيد الاستغفار, ebigambo ebikulembera mu kwetondera Katonda nga bo bikozeseza Katonda akusonyiwa bye bigamba Allahumma anta rabbi, ay Allah gwe mulezi wange, la ilaha illa anta, teri asinzibwa mu butuufu mu bisinzibwa okujjako gwe, khalaqtani wa ntonda, wa ana abduk ndi mudduwo, wa ana ala ahdika ndi ku ndagaano ye y'okusinza, kubanga endagaano gye tulina wakati waffe ne Katonda okumukola ki? Okumusinza. Alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Kati endagaano gye tulina wakati waffe ne Katonda kumusinza, tuleme kusinza shaytan oba ebisinzibwa byonna ebitali Allah. Kati wa ana ala ahdik, Allah nkyali ku ndagaano eyo ey'okusinza wekka. Wa wa'duka mastata'at, ay Allah n'endagaano zo nzikakasa nti ntuufu, naye nkola okusinzira ku kyeninako obusobozi. A'udhu bika min sharri ma sana'at, ay Allah neewogoma gy'oli ontaasa obubi bweyo byenkoze oba byenkola. Wa abu'u bidhambi, ay a'tarifu bidhambi, nera nkakasa bulungi amazambi gange genkola, siri muddu mulongoofu nnyo, nina ensobi. Faghfirli, naye nkusaba onsonyiwe. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant, teri asonyiwa nsobi okujjako. Mubiwulidde ebigambo? Nabbi yagamba man qalaha hina yusbih, omuntu ayogera ebigambo ebyo ku makya, fama muqinan biha, ng'abikakasa ku mutima gwe,
famata fi yawmihi nafira mu lunaku olwo kana min ahli aljanna abeera wa mujjana. waman qalaha hina yumsi ate omuntu abyogere ekawungeezi muqinan biha ng'abikakasa ku mutima gwe famata fi lailatihi nafa ekiro kana min ahli aljanna abeera wa muki abeera wa mujjana. Nawisho baddu Allah subhanahu wa ta'ala azkari ezo zituyambako otubanga tuzilazama okuba nti tuwangala nga Allah tusonyiwa bye tuba tumusobeza nabanga talina busungu gye tukola ki gye tuli. waman lazima alistighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. omundu yenenna alazama istighfar buli kaseera astaghfirullah wa atubu ilayhi ebyo bigambo nga tebiva ku lulimi lwo ebimu ku Allah byakuwa ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja buli wosanga obuzi akaki okunyigirizibwa oba embeera eyakanyigo Katonda akuteerawo obufulumiro. wa min kulli hammin faraja buli wofuna ennaku n'ebikweraliikiriza Katonda abikugirawo. wa razaqahu min haythu la yahtasib nakugabirira mu mbeera gy'otasuubira. Hadith eyo ntuufu hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma rawahu al-imam Abu Dawud. Nawesho baddu Allah subhanahu wa ta'ala ennimi zaffe tezirekera okubeera nga mbisi n'okuddingana ebigambo ebifaananako weebityo kubanga tuli baddu aboonoonyi ate abeetaaga ennyo okusonyiyizibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tugenda kukomaawo tugende mu bibuuzo. Abantu ba wano lwaki balwa nnyo mu kusiibulukuka? Okusiibuluka n'okusoma ki ekisinga? Ku bibiri ki ekisinga obunene? Nange kenyini nasiibye naye olyako olyenvu n'ojja n'otuula. Ne bali awo bali ku paani bano bakutte sumbuusa bano. Okitegedde alinganga ayagala okulya emmere yonna agimale. Nedda mukitegedde basiraamu tuwaazanenga emirimu. Kiringa oli yasiibye naye ne baziina magharibi ne basaanira akabbiri ng'akyasiibuluka kati tamanyi makulu ga kusiiba oyo. Basala batya swala oli okyalya kye bayita okusiibuluka sooka olyewo katono osooka ojja osaana olumala oddeyo olye. Katuli mu kusoma oli akutte ekikopo ky'obuugi tamanyi na bye tusoma. Kati okusiibako okulemesa okusoma kuleke kubanga eyo sunna kino kiri waajibu. Kulembeza ekya waajibu ku sunna naye oli awo oli ku buugi tovaayo kati so musoji wako kayisaawo naye nze embeera eyo njirabye nnyo wano. Tugenda okutandika darusu ng'abantu bali mu kulya. Naam, jazakumullahu khairan. Safari tujibima tutya mu Busiraamu tuziba talaini mpa ku hadithi. Omukyala buli mwaka abeera ayonsa ali watya? Kituufu malayika teziyingira mu nju y'abalina janaba? Buuza kimu kimusha. Safari tujibima tutya mu Busiraamu? Naam, safari tugipima tutya mu Busiraamu? Ekisookera ddala abamanyi baayawukana bafuqaha mu kiyitibwa safari. Safari etandika ddi ekoma ddi? Obugazi bwayo lugendo ki lwe tuyita safari? Abamu ne bagamba olugendo lwonna lwonna oluweza masirata thalathata ayyam. Ennaku mmeka? Ennaku 3 eba eyitibwa ki? Eba eyitibwa safari. Nga beesembesa
ennaku esatu omuntu ali mu safari zasiiga ku socks. Kati bo babalira nti yeyitibwa safari. Abantu ne bagamba masiratu yawmun wa layla, distance yosobola otambula ekiro n'emisana. Ne besembesa hadithi nabbi gye yagamba la tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmi wa layla illa wa ma'aha dhi mahram. Tekikirizibwa mukyala akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero okutambula olugendo olw'enkana emisana n'ekiro 24 hours okujjako ng'alina mahram. Kane bagamba nti yeki safari yonna nga yenkana bwetyo yebeera ki? Yebeera safari. Abantu ne bagamba khamsat burad. Khamsat burad kyeki? Ze kilometers 85. Distance yonna eyenkana kilometers 85 ebeera ki? Ebeera safari. Ate ekigambo ekisembayo nga kyekigambo nange kyentambula nakyo ennyo, kullu ma yusamma fil aadati safaran fahuwa safar. Buli kyonna kyonna mu mpangala y'abantu nga bakiyita safari ebeera safari. Bw'obeera empigi nga wavudde Kampala Kibuye n'okubira mukyalawo nti ndi eno mu safari, anta musafir. Okitegedde Sheikh? Obeera osobola okuyimirira empigi n'okubira mukyalawo n'omuga tuli eno mu safari empigi nga n'abantu bakakasa nti haji ali muki eyo safari. Oba mukitegedde? Kati so wekibanga tosobola gamba gwali empigi gamba we Kampala nti oli mu safari oba toli mu safari, kitegeeza tokkirizibwa okubeera nti okozesa olukusa Allah lwe yakuwa olw'okutoola ku swala oba okusiibulukuka. Naye ng'ebigambo ebisemberedde okuba ebituufu bye bigambo bibiri ebisembere. Olugendo olw'enkanya kilometers 85 kiringa okuva wano paka wa? Okuva wano paka Masaka, khalas anta musafir, kati oli mu safari. Naye fama duna dhalik tonnabeera mu safari. Oba nga mu'uruf olugendo olw'enkanankana kilometers 85, kati bagambye okusinziira ffe wano kiringa okuva e Kampala paka Masaka, obeera musafir, obeera mu lugendo. Oba ma yusamma safaran fil uruf, okusinziira mu kitundu mwe muwangalira nga distance omuntu wagigendamu abantu b'ekitundu ekyo bagamba nti ali mu lugendo, anta musafir. Mukitegedde? Naam. Ekibuzo ekyokubiri. Naam, tusimba tutya? Tusimba tutya layi? Ala tasufuna kama tasuffu almalaikatu inda rabbiha. Qalu ya rasul Allah wa kayfa tasuffu almalaikatu inda rabbiha? Qala yutimmuna as-sufufa al-awwal wa yatarassuna fi as-saff. Nabbi yagamba abasahaba lumu, ala tusaffun, temwagala kusimba layini, kama tasuffu almalaikatu inda rabbiha, nga bamalayika basimba layini nga bali mu maaso ga Allah. Qalu wa kayfa tasuffu almalaikatu inda rabbiha, ne bamubuuza bamalayika basimba batya layini? Qala yutimmuna as-sufufa al-awwal, bajjuza layini ezikola ki? Ezisooka tebalekamu mabanga. Wa yatarassuna fi as-saff, ate batuuka ebigere byabwe babigatta ne baba nga tebaleseemu miki miwaatwa. Oba tukitegedde? Kati so wotyo tusimba layini. Wa kana min hadihi sallallahu alayhi wa sallam qabla as-salah, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yali nkola ye nga tannasaaza ogamba basahaba ebigambo bino, istawu wa'tadilu, musimbe bulungi muterere. Aqimu sufufakum la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, mutereze nyiriri zammwe temwawukana yawukana mu byenyi, kubanga ono buli mutaterera layini buli muntu alina gy'atunula. Temugeza
ne mugaana otereeza layini ne mwawukana mu byenyi byammwe oba mu mitima gyammwe. Latusawunna sufuufakum, mu hadithi endala mujja kutereeza ennyiriri zammwe, aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, oba Allah ajja kwawula yawula wakati w'ebiki w'ebyenyi byammwe oba mukitegedde. Kati so tuba tusimba layini, tulina okuba nti tugatta emiwaatwa tegirina kubeerawo ne tuba nga tuteredde bulungi. Naam. Omukyala buli mwaka abeera ayonsa aliwa atya? Lwalifuna ekyo Sheikh yakiddamu dda, lwalifuna ebiseera nga tayonsa ajja kuliwa. Naam. Kituufu zimalayika teziyingira mu nju y'abalina janaba? Ekyo sikimanyi. Ekyo sikimanyi nti malayika teziyingira mu nju y'abalina janaba. Lwaki teziyingiramu? Nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba inna almu'mina la yunjis, omukkiriza tabeera nagisi. Nabbi yayogera ebigambo ebyo nga bigamba Abu Huraira radiyallahu anhu, agamba laqiyani Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi ba'di turuqi al-Madina, Nabbi yansisinkana mugamu ku makubo ge Madina, fa akhadha biyadi famashaitu ma'ahu, nakwata omukono gwange ne tutambula naye. Bwe twatambula n'abaako wampumuza ne tutuula, fansalaltu ne neesika mpola mpola waali nga saagala mpulire. Ebyo Nabbi agamba wa ana junub, nalina janaba naye nga Nabbi tamanyi nti naki janaba. Fansalaltu ne neesika mpola mpola ne neesowola hatta ataitu rahla faghtasaltu, ne ngenda ewaka ne naaba, thumma ataitu ne nkomawo. Faqala aina kunta ya Abahir, nambuuza wange gwe taata wa Kapa obaddewa. Qultu ya Rasulallah kuntu ala janaba, badde nina janaba. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara, nentya okutuulawo oli nga siri muyonjo. Faqala subhanallah ta'ajjuban, Nabbi n'agamba subhanallah mu mbeera y'okwewuunya. Namugamba innal mu'mina la yanjus, omukkiriza tabeera ki? Tabeera nagisi. Kati olowooza nti okubeera ne janaba oba ofuuse mukyafu ne bamalayika tebakusemberera, nedda. Oba mukitegedde? Wabula kye mmanyi nti malayika teziyingira mu nnyumba erimu bifaananyi wadde embwa. Ekyo kye kiriko obuki? Obujulizi. Amma nti teziyingira wali muntu alina janaba, nedda, ekyo sikirinaako obujulizi. Naam. Seeta omulimu gwa sawuna ne masaaji gulamula gutya? Omulimu gwa sawuna ne masaaji gulamula gutya? Ekisookera ddala, sawuna sigimanyi, sigigendangamu. Masaaji kyemmanyi nti bamala okusala enviiri nga bakutwala akawala kakunyonyogera wekati, si we kiri? Oba byebyo byenyinyonnyola waliwo ebisingako awo. Almuhimu, ekisookera ddala omulimu ogwo gukolebwa opposite sex. Mukyala yakola amasaaji ku muki? Ku musajja. Wa hadha haramun, ate ekyo kiri ki? Ekyo kiri haramu. Omukyala ataliwo takkirizibwa kukwatako. Olaba Nabbi yagana mukwata mu ngalo, ate kiri kitya okunyonyogera? La yakhuluwanna rajulu bimra'a illa wa shaytaanu thalithuhuma, omusajja tasobola kweyawula na mukyala okuggyako shaytaani ebeera yakumeka? Yakusatu. Kati bakututte mu kasenge bataddewo n'olutimbe, oli ekiwalajjana kikukola ki? Kikwesigamya ku bbeere n'obeera awo atandika okuweweeta. Kyova olaba nga egyo emirimu bwe gityo bwamalaaya obuli silent. Oba tebasobola kunyonyogera we batyo okuggyako ennamba y'essimu ogigaba oba n'ogisaba. Si bwe kiri Sheikh? Kati abakola ebyo baba boononefu, tebaba na nsa.
Nera nze wegenda mu saluuni kyensooka okugamba omusajja agenda okunsala nti ye gwa nkolako byonna. Oba tosobola nsala busazi ngende. Kati gwe kubamu akafaananyi nga ndiyo mu kasenge sheekhe nonsanga bampe weweeta ekirivu bakiyisaayisaamu we bati. Oddamu okutuula wano. Oli masaji para. Kati emigaso gy'abakyala gye giriwa? Oba musegedde emigaso gy'abakyala Allah gali taskunu ilaiha. Abakyala bye balina otuwumuza, bye balina otukola masaji. Byonna bye bakozesa ebizigo osobola obbigula mu supermarket bibeeramu. Bigule oteekeko vidiyo, omukyala waba tabimanya alabe bye babikola abikole. Oba waliyo vidiyo eziyigiriza. Naye tubeere n'ensi abasiraamu. Allah ayinza okukwata offside. Malaika al-maut temulaba haji yafiira mu jimu. Kati goyinza kufiira mu masaji para nga bali mu kuweweeta we bati. Ogenda gamba otya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ate zo sauna simanyi engeri gye bibeerayo. Naye buli kintu kyonna ekirimu abakyala n'abaami kibeera haramu kubanga obusambu bwagana ikhtilaat. Abasajja okubeera wamu n'abaki n'abakyala ate mubeeramu okwebikula. Oli bwereere nona ali bwereere. Muli awo mulinga bali mu jahannam. Okimanyi abantu bayingira jahannam nga bakyali ku nsi. Ne batuuyana balinga bye bafumba ali mu jahannam. Oba okitegedde kati so omukkiriza ebyo tabibeera mu basiraamu. Mukitegedde kiryanga ne zijimu. Omukyala alina trainer musajja wamugaala amagulu wagagaala wagazza. Obeeranga ne mukyala nga agenda mu jimu muwe taraka. Oyo aba takyali mukyala. Tosobola wangala naye sheekh. Mukyala agenda mu jimu ne bamuleega ne bamuzza eno ne bamuzza eri. Jjukira buli wabuguma haraara akola ki? Haraara ng'erinnya. Olowooza lwaki waliwo ebinaabiraawo? Biba byaki? Eno bataddeko omuziki, eno bali mumuleega bamuzza eno bamuzza eri. Oyo omugobe sheekh takyali mukyalo. Omugamba aveeyo n'alemerayo goba. Ebeera shaitaani rajim. Mukitegedde mwa mwagala jimu mugule ebyuma mubiteeke wamu. Mukitegedde gwe kennyini omusajja gwaba akozesa mukyala we. Naye ebyo by'okubata ate ebyo bagende eyo. Jimu erimu ebibi bingi. Mu bimu ebibi ebiriyo mulimu ikhtilaaf. Abasajja okubeera wamu n'abaki n'abakyala. Ekyokubiri ekibi ekiriyo mulimu kashful awra, okubikula obwereere. Kubanga ne waba ne imaani etatagenda kukolera mu jilibaabu. Waliyo jimu nga bakozesa jilibaabu nga beera mu kikaaya. Waliyo girabyeyo taba mu jilibaabu seeza agenda kwambala kalinga ka vest. Amabeere gonna olumala ateekemu akapala akawanvu kabeere nga kamulaga yenna omubiri. Ekyokusatu almusiika, mulimu music bagamba nti yeba wa toni gye bakolera. Dozaba ibilisiya zonna wasairu ibilisiya. Kati gwe omusajja omukkiriza ng'okkiriza mukyala wo bw'ati la yadkhulu aljanna ad-dayyuth wad-dayyuth huwa alladhi la yugharu ala maharimi. Tagenda kuyingira jjana Ssekibotte. Ssekibotte ye musajja atayina bbuba eri mukyala we. Kali nze owange sola mukkiriza neera walemerako mugoba ne muzze waawo. Kali simanyi oba gwewuwo bwe mutwe muwangala naye ng'ebiseera ebisinga abasajja abasinga abakkiriza bakyala baabwe bagende mu jimu imma trainer yamwendako oba abasajja basanze aba takyali mukyalo we. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh nina baganda bange bagamba balina empewo z'ekika nti era ziboogererako ku mitwe nga beebase. Zibagamba nti tulina bye tulina okutereeza mu kika era nti bwe tutabitereeza tetujja kufuna ssente oba tetujja kugaggawala. Sheikh nkoze ntya nga nze atakkiririzamu ebyo ebintu? Naam. Ekisookera ddala empewo z'ekika simanyi kyekitegeeza naye
abantu babyerimbikamu nnyo okukola shiriki. Neera waliwo omukwano gwange yawasa omuwala amutuusiza ewaka, omuwala n'akyusa amaloboozi, ono si Amina. Aha, gwani? Ono maama we. Olina byotannamaliriza? Aha, biki bye sinaakumaliriza? Ddira ennyumba eno ogiteekemu obugoye obweru. Namwe anyabo, nze nawasiza muwala we, sawasiza gwe. Ova wano. Tetugenda kuvaawo. Yangamba yaleeta kibooko. Yamukuba emiggo. Empewo tezaakomawo. Kali mbadde ndowooza nti abo we batyo beetaagamu kibooko chef. Omukubamu kibooko ezi n'olaba oba tateredde. Otegedde kati embeera y'empewo y'ensiko eyo abantu balimbiramu buki? Bulimbizi. Naye innama dhalikum ash-shaytaanu yukhawwifu awliyaa fala takhaafuuhum wa khaafuuni in kuntum mu'miniin. Eyo shayitaani ebatiisa mikwano gyayo. Temugeza ne mubitya, mutyani Allah subhanahu wa ta'ala yumba nga muli bakkiriza. Kati kyonna kyonna kye biba bikulagidde ne bikulagira kusaala tosaala. Kubanga wonaasaala ng'obigondedde ojja kuba ogondedde byo togondedde ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kati so asigale nga munywevu tabikkiririzaamu ebyo. Baba solo mukuba mu kibooko nga bimulinnye okifuna kisolido kino omukubayo ssatu. Ne tulaba empewo we zikomawo ezo. Wajayidde Sheikh. Naam, jazakallahu khairan. Sheikh nsaba kutujjukiza ku mateeka gafuga okuba ne meidi. Ye meidi. Naam. Kale ye meidi n'omuzaana njawulo ki? Meidi n'omuzaana. Basiramu omuzaana opposite y'omuddu. Kati obuddu bwaggwawo tebukyaliwo. Abaddu babafunanga mu ntalo oba ne babagula buki? Buguzi n'abazaana we batyo. Naye ekyo kyaggwawo. Nera omuddu oba omuzaana abeera maali ya mukamaawo. Ne meidi si maaliyo. Ate omuddu tasasulwa waba akola. Ate meidi omukola ki? Asobola n'okwekyanga n'agamba nze nkooyo okukola n'akola ki? Naye ate omuddu takkirizibwa. Kati so temugeza ne mulaba abakozi be tukozesa ewaka nga abaddu. Ekyo oba okirabye bubi. Bano jasi batuyambako buki? Buyambi. Ikhwanukum khawalakum ja'alahumullaha tahta aydikum. Bano baganda bammwe, bayambi bammwe. Allah yabafuura n'abateeka wansi w'emikono gyammwe. Yenna yenna omuntu Allah gw'atadde munne wansi w'emikono gye amuliise ku ekyo ky'alya, amwambaze ku ekyo ky'ayambala. Wala yukallifuhu min al-a'mali ma la yutiq. Tomuwa emirimu gy'atasobola. Olaba nga mingi mukole ki? Muyambeko. Ge gaagamu ku mateeka agafuga omuki? Omukozi. Pozi ne kino basiraamu, engeri gye tuli basiraamu nakyo tukimanye. Omukozi ajinabiya, omuwala gwe waleeta mu maka ge akole, muntu akuzira. Tomutunuuzaako maaso gamulemezaako. Ofuna omusango ogw'okutunulira omukazi ataliwo. Ekyokubiri mubambaza obugoye obutabatuuka. Kati naba ng'akulaga ebisambi, ng'akulaga ayambala ka vesti mu maka go haji, kyokka nga muwala mukulu. Eyo nsobi. Kubanga oyo akukola ki? Akuzira. Mufunire engoye wadde za layisi naye nga zimumalayo omubiri gwonna. Ate wajja okwogera naawe tomutunuulira mulemezaako maaso go wadde gwe mukamaawe. Obusiraamu busigala butufuga mu mbeera yonna. Oba mukitegedde? Naam. Ensonga esembayo emisaala gyabwe okubeera ntugibawa mu budde. Kuba Nabbi yagamba nti matlul ghaniyu dhulm. Okulindiikiriza kw'omugagga eri oyo abaamukoledde buba bulyaza amaanyi. Lwaki omuyingiza myezi 2, 3, 4 nga tomusasula? Kati eyo enkola y'abali abatali basiraamu, neffe tubeere abantu abaki?
abasiramu babaga osasula bulungi omukozi adduka na musasule bulungi wadduka ofuna omuki ofuna omulala naye nga tomulyaza amanyiza na Sheeka nina sisita wange Kadaama era amaze ku emyaka 4 sente zakola aziteresa maama naye nkimanyi bulungi nti sente zonna zazzenga amuweereza maama azikozesa era teziriiwo. Sheekhi, maama waffe alamulwa atya kubanga mwannyinaze oyo agenda kudda nga tewali yadde waakolima ekikolimo kikwata maama yenze bwe mubbirako n'alekeraawo okuzimuwa maama n'ankolimira ekikolimo kinkwata kitukwata ffembi. Allahu akbar. Bakadaama babonyebonedde ku kyeyo Sheikh. Kati oyo maama we osegedde yatyo ziteresa bbaawe ng'amaye agenda zirya ate kati maama we yazikola ki yazirya. Naye amasala gali wakati w'omwana n'omuzadde naddala mu by'emmaali anta wa maaluka li abiki gwe n'emmaali yo bya kitaawo. Naye mu Busiraamu tebasobola mutemako omukono nti yakubbye nga naawe wokwata mu maali ye ne batakutomako omukono kubanga mu maali ye oyinamu portion. Waba afudde olina ogutundutundu gw'otwala kati bakutemako omukono nti wabbye sente za taatawo. Sibagambye mugende muzibbe okyegedde kati so ne maama tebamutemako omukono nti yabbye sente zaani kubanga gwe ne maali yo bya kitaawo oba bya bakaddewo. Almuhimu nti maama yanditidde Allah n'asaasira muwala we oba okyegedde n'abanga ajjukira okubonaabona omwana kwalimu ng'awunzisa omugongo akuuta ebintu byakuuta ajja emyaka 4 nga talina kyasanzeewo mu butuufu aba amukoze bubi nnyo. Ne loono ayakitegeddeko kimukakatako gamba oli nga bukyali kuba Nabbi agamba nti unsuru akhaaka zaliman aw mazluma, taasa muganda wo ng'alyaza amanyiza oba nga bamulyaza amanyiza. Ya Rasulallah kaifa ansuruhu wa huwa zalim, mutaase ntya nga ye mulyaza amanya? Qala tuhjizuhu ani dhulm, mulemesa okulyaza amanya. Kati gamba maama we yennyini nnyini nti lekera okulya sente za sisita kyokola kibi ne sisita omugaye nti maama azikola ki azirya. Kati maama ne waakolima tebijja kukwata kubanga ng'oli mu kulongoosa waki wakati waabwe. Naye Basiraamu abantu abagenzi ebweru eyo temulya sente zaabwe babonaabona nnyo yaakho zifuna mutegedde. Naam, waakiri musabeeko akuwe oba waba olina by'omukolya musabe ez'obukozi naye teweegabirako ajja kusabira edduwa Allah gy'anokola. Naam. Seeka bwe kubanga ku kyalo kyaffe kuliko omuntu lumu bwe kubanga ku kyalo kyaffe kuliko abantu lumu ne babayiikira ne babakuba ng'amajjini gaabwe gassa abantu, wengattako oluyi oba tteke funa omusango. Nga abantu babadde n'amajjini ne gatta abantu kangeze musawo muganda abantu ne bamuyiikira. Ekisookera ddala yabeera mob justice mu shariya ne mu byensi si gwakkirizibwa okuyimirizawo ekibonerezo ku muntu. Gw'omulimu gwo gw'omukwata ne mumutwala ewaani owa qaadi ye n'amuwa ekimukoze ki ekimusaanidde. Kati so toyambagana ate mu kulowooza nti olongoosa kumba okola ki oyonoona. Mateeka g'ensi neeraba ojja kukusibira bwereere yonna sayidi bbiri toli ki toli seefu. Kati ekyaffe kitukakatako yenna omuntu hatta waddabbi ekimutemesaako omukono si gwe agumutemako tokkirizibwa, neera wogumutemako ofuna omusango olina mutwala wa qaadi ye n'atunuulira shuruutu lwaki yabbye lwaki yakoze kino n'amuwa ekibonerezo kimukoze eki. Allah agamba inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha. Allah yabalagira obwesigwa mu buzze eri bannanyini baabo.
kale kyateekisa kadhi mu kooti kukola ku misango egifaanana bwe giti kati gwe tebikwatako. Nera baganda baffe ababooda abagwa nnyo mu musango, omusanga bakuba omubbi, abalala ne bamuyisaako ne piki ne bamwokya. Kati gwe wamwokyezza ate oli mubi nnyo n'okusinga gw'oli mu kwokya, kubanga lwaki yabbye ekasimu ate gwe omwokyezza. Ku bibiri ki ekisinga obunene? Basiraamu, okutta omuntu n'okubba essimu, ku bibiri ki ekisinga? Tolaba? Kati so tubeere nga tuli beegendereza mu nsonga ezimu. Naam Sheikh. Tusaba Allah akwongere okumanya. Bulijjo mutusomera obujulizi obutugumya mu bigezo, naye era ebigezo bwe bijja ate era tufuna okutya. Tebuba bukendeevu bwa bukkiriza obwo? Omuntu okutya ebigezo si bukendeevu bwa bukkiriza, ekyo tabiatan mu butonde bw'omuntu. Inna alqalba yahzan wal ayna tadma wala naqulu illa ma yurdi rabbuna. Omutima gunakuwala, amaaso ne gakola ki? Ne gakaaba, naye mu kaseera ako tetwogera okugyako ekisanyusa Allah. Kati so nabbi yalinga atulaga nti ekyo kya bubumbwa. Otegedde? Waliwo hadith nabbi agamba nti man ahabba liqaa Allah ahabba Allahu liqaa'ah. Omuntu ayagala okusinkana Allah ne Allah ayagala omusinkana. Waman kariha liqaa Allah kariha Allahu liqaa'ahu. N'omuntu atamwa okusinkana Katonda ne Katonda atamwa omusinkana. Faqalat Aisha n'agamba ya Rasulallah, kulluna yakhafu al-maut, fenna tutya okukola ki? Kiza tabiatan, teri muntu ayagala kukola ki? Ayagala kufa. Ne wabanga ali ku sujudu asaala n'awulira ekivuga wali ayimuka n'adduka. Naye ng'ate singa bafiiridde ku sujudu eba husnul khatima. Otegedde Sheikh? Kati so omuntu okutya n'okweraliikirira ng'afunye ekizibu oba ekigezo, ekyo kya mubumbwa bwa muntu. Naye kikyozzaako mu kwogera, kikyozzaako mu kukola. Awo we tukulamulira oba musaidi baddu Allah subhanahu wa ta'ala. Kati so tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'atunyweza ng'atugezeseza, aleme tugezesa na bigezo nga bigenda kuwangula obukkiriza bwaffe oba oliawo tufiirwe n'obusiraamu. Naam. Sheikh mbuuza, singa abantu beekalakaasanga mu Tanzania ne bafa, baba n'omusango gw'okwetta oba baba bashuhada? Naam, ekibuuzo kitegeerekese. Waliwo hadithi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam baamubuuza, su'ila ani rajul yuqatilu shajaa wa yuqatilu hamiya wa yuqatilu riyaa wa yuqatilu liyura makanahu ayu dhalika fi sabilillah. Ya Rasulallah, kiri kitya omuntu agenda mu lutalo okulwana bamulabe nti muzira, musajja muzira wa ku kyalo, nga wanaasigalayo bajja mwogerako ne gundi tazze. Wa yuqatilu hamiya, kiri kitya omuntu okufa ogenda okulwana ng'agenze kulwanirira kibiina kye, kabaliya, ffe ng'Abaganda, ffe ng'Abanyankole, ffe ng'Abagisu, ffe abannuuku, ffe aba NRM, nga kye kikututte. Wa yuqatilu riyaa, oba liyura makana, oli agenze kulwana kabandabe kangende mbalageko nga bwe mmanyi okukola kino. Ayu dhalika fi sabilillah, kwabo bonna bonna ani ali mu kkubo lya Allah. Nabbi n'aleeta qaida eri amma, nera njagala mugiwulirize bulungi. Yagamba nti man qatala, omuntu alwana, litakuuna kalimatullahi hiya al-ulya, ng'ekigendererwa kyayagala kusitula kigambo kyani? Seeza yagala situla buki? Busiraamu. Fahuwa fi sabilillah, yafuna empeera z'omuntu ali mu kkubo lyani? Lya Allah. Kati so yenene yetegeka okufa ebyekisiru, ezo mbiyita bya kisiru, kubanga nze kyesifunamu mu ddiini yange sikiteekamu maanyi gange. Otegedde Sheikh? Abo bonna bonna bafudde okwekalakaasa, abo bafudde byabwe, tebalina mpeera gye bafuna mu maaso ga Allah. Ekyokubiri, si manhaji salafi okwekalakaasa eri abakulembeze. Mugende musome ebitabo bya manhaji salafi. Bakhawariji ekibaleetera okubayita bakhawariji kulumba baki? Kujjayo bipiira ne bookya gundi agende. Lwaki ekyo abasalafu bakivumirira nnyo?
Mulowooza lwaki bakivunulira nnyo? Kubanga akabenje akakirimu kanene okusinga akalungi akakikola ki? Akakirimu. Kasamwe kalakasa ne muyingira ku kkubo. Ebizimbe by'abantu bingi, bizinesi z'abantu zigenda okwonooneka. Bantu bangi abagenda okufa nga n'oyo gwe mugenzi okwekalakasa asigaddeko. Ki kye muba mufunyeemu? Akyede Sheikh, kadi so mu fiqhi bagamba singa al-masalih muqaddama ala al-mafasid, emigaso gikulembezebwa ku bibi. Akyede Sheikh, emigaso gikulembezebwa ku biki? Ku bibi. Ate singa ebibi bisinkana tutwala ekibi ekisingako okuba ekitono. Tutunulira nnyo emisaayi gy'Abasiraamu. La zawalul Kaaba, okuvawo kwa Kaaba ne bagimenya yonna neggwawo, ahwanu inda Allah, kitono nnyo mu maaso ga Allah, min qatlil muslim, okutta omusiraamu ki? Omu. Kitegeeza obusiraamu bwavaliwinga nnyo obulamu bw'omuntu. Kati mmwe mweyiye ku makubo, muyina na mayinja, omusajja ayina ki kye mwagala Sheikh? Allahu akbar, Allahu akbar. Oyina jjinja zinzimia, Allahu akbar, yayina tanka. Ki kyoyagala Sheikh? Otegedde ka annahum yusaquuna ila al-mauti wa hum yanzurun. Ogenda mu kufa ng'otunula bw'oti. Kali so eyo si manhaji Sheikh. Omukulembeze waba mubi tumugumiikiriza. Nabbi yagamba basahaba ba Ansar, yabagamba satakuna ba'di athratan, oluvannyuma lwange wagenda kujja abakulembeze bannakyemalira, walakin fasbiru, mukole ki? Mugumiikirize, hatta talqawni ala al-hawd, paka munansinkana ku hawd yawm al-qiyama. Kanabbi yabirangirira nti bigenda kujja. Sayyid Sheikh, ate sahaba omunaabuuza ya Rasulallah, Nabbi yali abakubiriza kubeera bawulize nabagonvu. Yamugamba nti asmi' wa ati' wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, sigala nga oli muwulize ng'ate oli mugonvu, omukulembeze ne waatwala emmaali yo nakkuba n'emiggo. Otegedde asmi' wa ati', kubanga Allah asobola omuyisizaako n'akutta n'okutta. Kati waba tutte kasimu ate liso ojja kugula akalala, wefuula atakirabye. Kubanga oyinza olemezaako n'agamba khudhuuhu faghulluuhu thumma al-jahima. Otegedde Sheikh, kati Allah yabawa obuyinza nga basobola obukozesa mu nkozesa embi. Kati gwe ng'omuntu wa wansi olina wa mugezi nnyo, onoonya nnyo kuwona. Allah ayinza okusula mu mbiize n'ozikirira. Mwisedde Basiraamu, bino si byogera nti ninamu ekintu kyonna, nedda. Jasi mbyogera nga mbasomesa manhaji salafi nga bwe tulina okubeera. Bonna bonna abagezezzaako okwekalakaasa mu nsi ez'enjawulo, ebivuddemu mu bikoze ki? Obukulembeze tebukyuse nga n'ensi eyonoonese n'abantu nga bafudde. Kati so emisolo okubeera waggulu kitono nnyo okusinga abantu okufa. Tugisasule gye tusobodde nga Allah we tumusaba abeere nga atuterawo buki? Obufulumiro. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, mu biseera bya Hajjaj, Anas yali mulamu. Baswahaba ne bajja n'abantu abalala ewa Anas, yashkuuna Hajjaj, nga bawabirani ye mukulembeze w'Obusiraamu yali asinga okuyiwa omusaayi mu taarikh. Teri muntu yayiwa misaayi gy'Abasiraamu nga Hajjaj. Hajjaj ibn Yusuf wagamba nti yita wano n'oyita wali ng'akutemako omutwe, takuwa ndowoozayo. Bw'atyo bwe yali atta abantu. Naye bagenda ewa Anas ne bamuwabira byonna bye basanga mu Hajjaj. Yabagamba ekigambo kimu, yabagamba nti isbiru, mukole ki? Mugumiikirize. Fa innahu la ya'ti zamanun, teri mulembe gubeerawo, illa walladhi ba'dahu sharru min, kujjako guddako guba mu by'okusinga okoze ki? Sami'tuhu min nabiyyikum, eyo nabiyyu bya mwani nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati so bwetubaala nga tukyasobola okusaala, nga tusobola otutuula mu ziddarasa bwezidi, tusobola okugenda e Makka, tusobola okukola ibaada zaffe. Ebintu bya siyaasa temubyeyingizaamu nnyo Sheikh. Mina siyaasa taruku
asiyasa kyabyabufuzi okuleka ebyobuki mina siyasa taruku nze Kasamba Kansala ngende Makka nsiiba kiki njagala mu nsi ekirala. Sayyid Sheikh jazakumullahu khairan. Naam. Nsaba ku dduwa y'okulinnya ennyonyi nga ngenda kuwummula oba ku hijja. Ekyo ekibuuzo singa kibuuzizza bannabida bandimuwadde ansa. Ogenda wa? Ngenda kulinnya nnyonyi Makka. Soko dola 10 haji kuyigiriza edduwa eyo eri mu katabo ke bayita Al-Badiri. Basira edduwa y'okulinnya ekidduka oba nnyonyi oba lyato oba kagaali kyonna kasa kibanga kiki, oba ogenda Masaka oba ogenda Lukaya ekola ki enfaanagana, teri eri special. Mutegedde subhana alladhi sakhara lana hada oba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhana alladhi sakhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oba ogenda mu safari ng'oyongerako Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma ahwin alayna safarana hadha watwi 'anna bu'dah Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wal khalifata fi al-ahl Allahumma inna na'udhu bika min wa'atha'i as-safar wa ka'abati al-manzar wa su'u al-munqalabi fi al-mal wal ahl. Khalas. Ennyonyi ekola ekyo, ennyonyi y'ekata n'eye Saudi kasama omala bano giggala bulungi nga batandika subhana alladhi sakhara ng'esoma edduwa. Sayyid Sheikh abatagimanyi nga nabo bafuniramu awo. Teriyo dduwa ndala Sheikh tebakulimba bannabida ne bakuguza kapa mu kiki mu kikutiya. Naam. Naam. Bismillah. Sheikh, explain the term abajungute. Is it true that these Muslims were only Baganda and they did not belong to other tribes like Basoka, Banyoro, Banyankole and the other tribes? Thank you. Ekituufu kyo ekyo ekibuuzo sigenda kiddamu kubanga nange simanyi nnyo tarehe wa Uganda, simanyi nnyo byafaayo byaki bya Uganda. Naye nze kye nawulirako nti abajungute baali Baganda, engeri obusiramu gye bwatuukira muki mu Buganda, kati bawaŋŋangusibwa ne bagenda gye bayita mu kijungute. Kati bwe baatuuka eyo ndowooza oba ye Bunyoro eyo gye baagenda. Almuhimu si byekakasa, sijja bibasomesa naye babisomesa mu Isiraamu. Abajungute be baani neera baali baki. Kati kyetaaga ogende mu katabo ka Isiraamu kabisomesa oba obuuze ku basajja bakulu bakunnyonnyole oba osegedde. Naam, sijja kwogera kye sirinaako kumanya. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.